Badiyale mugamba mutya muli mutya nkimanyi mbuno muli bulungi era mbuno mukama waffe abakuumye bulungi mugamba mutya bambi abaana ba mukama n'abaana ba sitaani kyabula kutakomba wadde akisongako nti wuhu wano olwaleero luno mundaba nkyali namubuliri nzize kwongerayo lwa Douglas Lwanga mukyala we Linda Mukazi ejjo n'ebigambo byabadde biganye okufuluma nanagidde ng'ebigambo bintuga butuzi nga mbulirira Linda badiyala ebigambo byange byagudde mu mwala ogwe bwayise anti ogwo teryagusinga ebigambo byange byagudde mu mwala badiyale Linda ewa Douglas yavaayo dda yanoba sinti yanoba obufumbo yabuvaamu dda era badiyale we ntwogerera Linda alirandani wali mu out and proud ewa abe mu LGBTQ era nga yenoonyeza mpapula yamuvinga dda onu da ebigambo byabadde bintuze nga tebiva mu kamwa nga mbulirira omwana ow'obuwala atuula afumbe nga mugamba munnange ng'ebweru ekweya maama yanoba dda n'avaayo oluvaawo nga mumbuuza kikyabulakuuta lwaki wafuuka kikyabulakuuta olaba Linda yava ku Douglas kakati nno gwe nikunyumiza kirinda naye bannange kyenkola bannange saagala bakinkole Linda Douglas Lwanga ye mwennyini yamubba omukazi mulala Douglas oyo mumulabiddeawo naye akoze buli kintu abuzeeyo ekyo kufa n'atusiibula ne buli kimu akikozeeko mwe abayita Douglas mugamba nno muto mbunno biki Douglas oyo ssebo yayanjulako n'atakoma kwanjula n'akola emikolo egy'embaga kadaali embaga ya Douglas wali ku Mayor's Garden Entebbe dda that time nga yawasa omukazi naye yali mukulukulu Douglas alabika he has sinti mukulukulu Daga naye mukulu it's just that nembe bombi he's a bad breed nsigombi Daga lwakubanga nsigombi kakopa tekakula Daga yali yawasa omukazi at that time that looked old nga bamuyita Eunice yakolanga mu Airtel naye okumanya Daga kafumisi even that time of Eunice waliwo era omuwala yakolanga ku Record TV nga bamuyita Tina Christine era nga Daga alimba Christine you know it is you that I love Daga badiyale nga dating abakyala abo at the same time nawasa nayanjula nakuba Eunice embaga abantu ne babuuza Daga mu bankazi bonna era walabyeyo Eunice mukazi mukulu ne Daga nako sikato n'abagamba omanyi Eunice yambererawo nnyo the time what St. Lawrence apparently these people bava ku ssomero high school dating namukuba embaga ne bazaala n'abaana nabagambye Daga talina kyata nabakola ku nsi ne bazaala n'abaana aba naye Daga nayenda ku Eunice n'akyawa Eunice nga Linda akimanyi mbuno Daga musajja mufumbo kubanga ne Linda naye yali mu night life abamumanyi mumumanyi sigenda kumwogerera bingi olwaleero ndi tiimu Galo Child yali mu night life ng'alina abasajja abategeera abasala naye step mother weddogo ng'agamba olina okuendinga app n'omusajja ali unfaithful nga Douglas atanyirira atagenda wadde okwongerayo
eddogo lya step mother we era nelimulondoola mu basajja bonna na endinga apu ng'afulinze iniravu webiddaga munange Eunice nga abagamba munange leka mbaleke mweyagale in what in peace mama kati beyagadde in pieces naye Linda n'okyawa ddaaga mbula okubanga ddaaga yayenze n'azaala abalongo nga naawe wamubba ku muntu mukwana ebibolooza byala tubyagala naye munange olooza byala tebyala ddiyale tebyala ddiyale era mbaddiyale mwe abampuliriza wano naye okumanya Daaga is a player baddiyale Daaga yakolanga wedding meetings ezo nga ne Christine meetings ezo azibeeramu baside dish nno namu mulina obuvumu n'obumalirivu baddiyale nga Christine wedding meeting zabeeranga wali ku sis Calop ne suuti Douglas gye yayambala okuba Eunice embaga baddiyale Christine ye yagironda nga Daaga amugamba it is you that I love, this one is just I'm just